Bobi Wine jante fugeno baba eno na bakalu eno wakalu teli yate gede yeno labe nsiyo nyankalu eno ngate bibiro katizile wale tante kapita site wali ko kapita site wali eyo bantu be yagale eri na katizile yo eno ensensu de yine eno zenjide tulieno musensu de lako president akula tamu ko bereno ensensu de tuli amare ngure turi bimba mu Uganda Ebipya kale. A few moments later. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribe nga twegatteko kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo mu mawulire ge tulinawo oluvannyuma lw'ekibiina kya National Unity Platform okufulumya lisiti ey'abamemba baweereddwa kaadi ku mutendero gw'obwa kansala n'emitendera emirala nga bwe twagikusomedde bammeeya n'ebirala. Kati abamu ku bantu abatafunye kaadi batandise okubanga boogera ebisongovu, batandise okubanga boogeza ebirimi newankubadde ng'ate waliyo abamu abazze bakiriyalinga eya. Kaakati okusinziira ku bitambula, omukulu Mathias Mpuuga eyatandika ekibiina ekya ADF oba DF ng'akabonero omuti gwa jirikiti, omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko eyatandika ekibiina eky'enkolobe pate, bano abaami batandise okukola omulimu ogulowoozebwa abantu abasinga obungi nti gwe gubasasuza oba gwe gwabatumwa. Batandise okukubira ababamiddwa kaadi, abamu nga babakubira mbu, ababakubira dayirekiti nga babategeeza nti jangu eno eyo baba bakumye kaadi, jangu eno tukuwa omuti, jangu eno tukuwa akabonero kaffe kubanga ekyenkolobe pate ekya Muhammad Nsereko simanyi kabonero kaakyo. Era abamu kuba candidates abatafunye kaadi ya NUP ababadde batuukiriddwa bavuddeyo ne babakubye boogera ku basajja bano. Yange bankubira bu jangu wano eno tukuteeke wano onteekawo gwanzimba, people power eyanzimba, NUP eyanzimba, people power NUP ebanzimba, maanyi g'abantu ge ganzimba. Oba amaanyi g'abantu gagambye Denisite nedda lindamu, lwaki sirindamu? Banino lindamu, banino gumiikiriza, era mba nina okugenda n'ekibiina kyange ne struggle, ate nga mbakakasa bambuuza flag ogenda giwanika, ngenda giwanikira ddala. Mwalimu gyabyeko ng'emisi nga president wona waabeera, temisingangako, era ngenda kubeerawo. Missoni yaffe nnene yakukyusa ggwanga, missoni yaffe nga NUP nga people power kukyusa ggwanga, kujjako Mwai Museveni ye missoni yaffe. Era nkulaga ngenda kukola bulungi nnyo emirimu gyange newankubadde mba siri mu bukulembeze. Jasigala era mbadde bukulembeze era nga ngikola, era ngenda sigala mpanika fulaaga. Oyo kansala Senono Dennis abangi bamumanyi nga Dennis City oba Fragalizer atera okutambula nga akutte fulaga eyaggwanga ku ntambula zonna eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyewunyisiza abantu Senono Dennis kansala naye ate tebamuddiza kaadi, oba oliawo nga balina we balabye wajja okusavingira ate okusinga ekifo kyabaddemu. Yavuddeyo nannyonnyola era n'ategeeza abawagizi be akatambi ako ndowooza twakakuwaddeko olunaku olwajja we mbasa erabidde, ng'ategeeza abawagizi be nti bambi tubeere bakkakkamu, ekibiina kye kisazeewo kye tuba tutambula nakyo. Kaakati ebigambo by'owulidde mu bigambo bya Senono Dennis oba Dennis City ng'akunnyonnyola nti waliwo abatandise omukubira bamutegeeza nti jangu tukuwe ekifo kino, abamu baalabiddwa nako. Kaakati ebigambo ebyo by'olaba bye nkuteeredde awo, eyo ye post omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko gye yatadde ku mukutu gwe ogwa Facebook, era yagenze ku mukutu gwe ng'agezaako okuba nga amookinga, era ng'agezaako okusudiya Sauda Madada ekifo kye yabadde ajjako kansala Kampala Central, ne bagiwa omukyala amanyiddwa nga Eva Kyazike. Kakati Muhammad Nsereko yalabiseeko ng'alinga ategeeza nti Sauda Madada abadde mukwano gwe nnyo era ayina okwesimbawo, kubanga yagambye bw'ati, who has thrown Mad Sauda Madada, nti ani asuddewo Sauda Madada, ng'abuuza ani akikoze okusuulawo Sauda Madada. No worries, in Kampala Central we shall have the last decision inshallah. Nti tewali kweraliikirira,
ategeeza Sauda Madada teweeraliikirira mu Kampala Central tujja kuba ne okusalawo okusembayo mukama ng'ayagadde. Statement eyo bw'ogigoberera Muhammad Nsereko statement eyo erimu bibiri. Muhammad Nsereko alinga yabadde asudiya Sauda Madada ajjenga independent newankubadde yabiganye. Ekyokubiri yabadde nga ategeeza nti Sauda Madada okufuna kaadi ye Muhammad Nsereko yabadde akifunamu singa Sauda Madada yafunye kaadi, kubanga yabuuzizza ani akikoze ekyokusuulawo Sauda Madada n'atafuna kaadi. Kati ekyo ekibuuzo kiba kiraga alinga yabadde agenda okufunamu singa Sauda Madada yadde afunye kaadi. Ebyo ne tubirekaawo era nga kabonero akalaga nti abakulu bano balabika bali ku mulimu ogw'okulaba nga bakonvisinga oba nga bakozesa abamu ku bantu abaana abatebafunye kaadi. Wabula ekibiina ekya National Platform nga kiyita mu kakiiko ka EMC Election Management Committee baategeezezza abantu nti waliwo ebitateredde era ebitateredde muyina obudde okugenda ne mubaako we mu reportinga mu kakiiko okusinga okugenda ku social media. Era wano nina ne maama wa Sibitoka ensonga lwaki ntandise ne ka video kali omwana oyo teyafunye kaadi, wabula oluvannyuma yavuddeyo n'akiriyalinga n'ategeeza nti yajja kusigala nga standinze n'oyo anaabaweereddwa kaadi. Wabula bino bigambo bya maama we. Sibitoka mutabani we naye teyafunye kaadi. Olowooza obulamu bwe tebukomye? Bannange abantu bakifune bulungi. Kaadi si yenkomerero. Ate abantu baleme kutunulira bufofofo. Tulina ekifo ekinene ekyokukyusa eggwanga lino kwe kukyusa ettaba wa president. N'olwekyo si Sibitoka yekka n'abalala bangi abatazifunye nga bwe mwabalabye. Ate banaye mutegere nti ebyobufuzi biringa mupiira. Nti kasita mugenda mu ssaawa 2 kubako akola ki? Ekyo tulina okikkiriza nti kyatambudde bwe kityo naye tetumanya kuluddako oba oli awo aligenda ate ku kifo ekisinga ne ku ekyo. Oyo ye maama wa Sibitoka. Omukyala oyo yeegwanyiza ekifo eky'omubaka omukyala akiikirira disitulikiti ey'Erakaayi era ewali omukyala amanyiddwa nga Juliet Kinyamatama gwazaagoberera nkakaso ojjukira emboozi ya Kinyamatama. Omukyala oyo ye mubaka akiikirira Rakaayi disitulikiti. Kaakati ono gw'olabye ye maama wa Sibitoka era agamba ayagala kaadi ey'ekibiina kya NUP akiikirire abantu ba Rakaayi district asobole okujjayo Juliet Kinyamatama. Kakati binga bikyali bwe bityo amyuka Secretary General mu kibiina kya National Platform nga ye mukyala Honorable Aisha Kabanda, omubaka mukyala akiikirira Butambala district mu parliament era ku kadi ya NUP era ngono yendoza kadi ye y'omu ku abo kadi zaabwe nga zaggwadda oba nga zasalibwawo dda olw'ensonga nti n'abo bavuganya oluusi tebaliiwo. Aisha Kabanda nga ye deputy oba assistant secretary general amyuka David Lewis Rubongoya yakiriyalinze n'ategeeza nti bino ebintu ebimu bye mu complainingako ebintu tubimanyi era bikolebwa. Waliwo amannya agamu agajja ng'erinnya lyo nga ggwe Sebambulire Patrick nga lizze osabye kaadi y'ebusujju oba osabye kaadi y'Emityana municipality, naye ate nga tugenda okukebera mu register ng'ate erinnya litulaga liri Mmengo Kakeeka. Kakati awo ezimu ku nsobi ezo zaaviiriddeko okulaba nga waliwo ebitonotono ebitatambudde bulungi. Wabula ayina message gye njagala obbawa obeere ng'ogitambuza gwampuliriza. Genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ze tukuleetedde, naawe bw'oba oyina kye weemulugunya oba kye wandyagadde okuyisaawo kiteeke wano mu comment section. Tojja mu inbox yange, kiteeke mu comment section, tugenda kuba tukituusa, ensonga zijja kuba zitambulira ddala nga bw'ozisuubira. Abantu bagenda bagamba Aisha atwe kaadi nedda. Omulimu ogugaba kaadi gwaweebwa akakiiko akakola ku by'okulonda akamaze omulimu gwako ne kagakwasa president. Omulimu gw'akakiiko kano ke baataddewo guli ki? Mulimu ensobi ezikolebwa. Omanyi kompyuta bagamba bw'oyingiza obubi ebintu era bifuluma oba biyingiza bubi. Akakiiko bakataddewo katereeze ebitaateredde. Eriyo omuntu eyasaba omuluka nga bamuwadde eggombolola. Eriyo omuntu eyasaba eggombolola eno ne bamuwa ggombolola eno nga mu kuyingiza tebyatambudde bulungi. Ebyo by'ebintu kumu bye tugenda okutereeza ebiri technical in nature, nti omuntu kye yasaba ate si kye bamuwadde oba amannya ge gawandiisiddwa bubi oba emiruka egitaakomyewo. Eriyo ebintu ebimu nga nokomawo tebyakomeddewo ddala n'osanga ng'erinnya ly'omuntu omu liri ku bifo bibiri. Ebyo nebyo gyebiri nga mu kuyingiza erinnya ly'omuntu yafundde ku bifo bibiri. Ebyo twagala okubeera nga tutereeza nabwe kityo tetuli wano kugaba kaadi zovuna ze bampadde okutereeza ebyo ebitatambudde bulungi mu ripooti yakoze eki eyafulumye. Kati okwemulugunya okwo kutweka okuba nga kwandibadde kwagenda mu kakiiko akasalawo ba candidates nga bukyali ne basalawo okusinziira ku ebyo bwe babeera nga babibabuulira ne babimanya naye ne batabisinziirako okuuma muntu kaadi oyo
balina ensonga endala kwe basinziira. Tujja kufunamu report, akakiiko kaffe kajja kufunamu report yaabo abaagaba cards balabe omuntu ono basinziira ku ki okumuwa, tusobola kitunulako waba ijja kuba nga balina ensonga. Obuvunaanyizibwa waffe okunyonyola abantu abo, omuntu ave wano nga mumativu nti tebampa kaadi eno lwa nsonga bweti ne bweti. Okujjako okwagala okuleetamu amanya g'abantu abo, abantu abo bali kakiiko. Okujja nga omuntu yemulugunya kakiiko, oba wemulugunya kakiiko nti olina wakakiiko wemulugunyaako olw'ensonga zo osobola okuzireeta. Twateekawo olukiiko olwalitunuulira okwemulugunya kw'abantu, ate ndi wamukisa nti olukiiko olwo naluleko ne tuwuliriza abantu bonna abaali bakola allegations ku bantu abo, era nitumala ripooti yaffe naffe netugikola ki ne tugiwayo. Kitegeeza nti era okusalawo kwakoleddwa naye ripooti kwagitunuulidde ani anyigiriza ani yasaba ani biki. Nekyamukisa tunaba kuwuliriza nnyo nti eri abasabye abantu ssente okuba wakati tunaba kubiwulira. Kati abemulugunya nga bemulugunya kuba officers byaffe ebikadde ebyemabega nabyo twabiwulize mu byetaaga disciplinary measure. Bwe tunaba tukola disciplinary measure tugikola n'oyo omuntu gwe twasanze nga bemulugunyaako, ate tudda amawulire tugaa nti munnaffe twamusanze nga alina obuzibu ntumukubamu kibooko. Gwe bwe wemulugunya ekikulu ekibiina kyakolawo ki kyateekawo akakiiko ne kiwuliriza ensonga ne tukola report ne tugiteeka mu office mwalina okubeera. Abaka ba parliament abazze wano bazze mu kifo kituufu, kitegeeza nti balina confidence mu kibiina. Abaka ba parliament nabo bantu ng'abantu abalala aba bulijjo, nti bwafuna issues azireeta wano. Butambala teri unique, ffenna tulina ebizibu byebimu mu speed y'okwagala okukwataganya n'olwokusatu olututuuseeko mu kuyingiza wano ebintu. Waliwo obuzibuzibu bwakoze eki obwabaddemu. Bwe twagala okugumya abantu tugenda butereeza. Ebitambala twafunyeyo case ng'omuntu yasaba omuluka ate erinnya lye lirabikidde ku bwa meeya, naye ebyokebera bukebeza nti yasabawa ani yagwe baawaawo n'omuteeka mu kifo ekituufu. Yasaba bwa meeya yali ani naye n'omuteeka mu kifo ekituufu, naye si substantially kukyusa kusalawo okw'akakiiko akaweebwa omulimu. Abantu abali ebweru abazze wano si bangi nnyo, era ziragala kuyozaayoza akakiiko akakola omulimu nti kakola omulimu mulungi. Bwambeera nga mu Kampala mwasaba abalwa 2,000, abantu 2,000 bakola application nga baagala Kampala. Kateekako ebitundu ebirala. Bw'obanga ku 2,000 olina abantu 100 bali wano, kitegeeza nti omulimu gwakoze omulimu, akakiiko kakoze omulimu muki mulungi. Ne gwakwatibwako nga ggwe olumwanga ggwe. Kyova olaba bali wano balina obulumi bw'amaanyi okulaba nga ensonga zaabwe zimalirizibwa bulungi, naye akakiiko kakoze omulimu mulungi. Buli district nze nfunye amasimu mangi. Buli district oyinza okwesanga ku bifo nga 50 kuliko ebifo nga 3 abantu beemulugunyaako. Kati si kirungi tudiscrediting omulimu gw'akakiiko gatambudde ku ebyo 3, wabula tugala kulaba nti ebyo ebifo ebirimu okwemulugunya kyekyabaddewo nakyo tulenga tukikola ki tukitereeza, oba butategeragana bulungi tunyonyolegane tutambule bulungi. Tugenda kumala omulimu gwonna by Lwakusatu, kubanga nominations oba ziggwa Lwakuna, kitegeeza nti tutuuka okumaliriza Olwokusatu ate nominatize ku Lwokusatu nominatinge ku Lwokuna. Tetulina mukisa kukola kusinga kaawo, naye nga tugenda kukola misana n'ekiro ne kusana enkya tujja kukola okulaba nti tutereeza buli nsonga abantu gye beemulugunyamu. Omulimu gw'akakiiko kano ke baataddewo guli ki? Mulimu ensobi ezikolebwa. Omanyi kompyuta bagamba bw'oyingiza obubi ebintu era bifuluma oba biyingiza bubi. Akakiiko bakataddewo katereeze ebitaateredde. Eriyo omuntu eyasaba omuluka nga bamuwadde eggombolola, eriyo omuntu eyasaba eggombolola eno ne bamuwa ggombolola eno, nga mu kuyingiza tebyatambudde bulungi. Ebyo byebintu kumu bye tugenda okutereeza ebiri technical in nature, nti omuntu kye yasaba ate si kye bamuwadde, oba amannya ge gawandiisiddwa bubi, oba emiruka egitaakomyewo. Eriyo ebintu ebimu nga nokomawo tebyakomeddewo ddala, n'osanga ng'erinnya ly'omuntu omu liri ku bifo 2, ebyo nebyo gyebiri, nga mu kuyingiza erinnya ly'omuntu yafundde ku bifo 2. Ebyo twagala okubeera nga tutereeza, nabwe kityo tetuli wano kugaba kaadi zofuna ze bampadde okutereeza ebyo ebitaatambudde bulungi mu ripooti yakoze eki eyafulumye. Kati okwemulugunya okwo kutweka okuba nga kwandibadde kwagenda mu kakiiko akasalawo ba candidates nga bukyali ne basalawo okusinziira ku ebyo bwe babeera nga babibabuulira ne babimanya, naye ne batabisinziirako okuuma muntu kaadi oyo, balina ensonga endala kwe basinziira. Tujja kufunamu ripooti, akakiiko kaffe kajja kufunamu ripooti yaabo abaagaba cards balabe omuntu ono basinziira ku ki okumuwa, tusobola kitunulako. Waba ijja kuba nga balina ensonga. Obuvunaanyizibwa waffe okunyonyola abantu abo, omuntu ave wano nga mumativu nti tebampa kaadi eno lwa nsonga bweti ne bweti.
okujjako okwagala okuleetamu amanya g'abantu abo bali kakiiko okujja nga omuntu yemulugunya akakiiko oba wemulugunya akakiiko nti olina wakakiiko wemulugunyako olw'ensonga zo osobola okuzireeta twateekawo olukiiko olwalitunuulira okwemulugunya kw'abantu ate ndi wamukisa nti olukiiko olwo naluliko ne tuwuliriza abantu bonna abaali bakola allegations ku bantu abo era ntumala ripooti yaffe naffe netugikola ki ne tugiwayo kitegeeza nti era okusalawo kwakoleddwa naye ripooti kwagitunuulidde ani anyigiriza ani yasaba ani biki nekyamukisa tunaba kuwuliriza nnyo okuwulira nnyo nti eri abasabye abantu ssente okuba wakati tunaba kubiwulira kati abemulugunya nga bemulugunya kuba officers byaffe ebikadde ebyemabega nabyo twabiwulize mu byetaaga disciplinary measure bwe tunaba tukola disciplinary measure tugikola n'oyo omuntu gwe twatusanze nga bemulugunyako ate tudda mawulire tugaa nti munnaffe twamusanze nga alina obuzibu ntumukubamu kibooko gwe bwe wemulugunya kikulu ekibiina kyakolawo ki kyateekawo akakiiko ne kiwuliriza ensonga ne tukola report ne tugiteeka mu office mwalina okubeera abaka ba palamenti abazze wano bazze mu kifo kituufu kitegeeza nti balina confidence mu kibiina abaka ba palamenti nabo bantu ng'abantu abalala aba bulijjo nti bafuna issues azireeta wano Butambala teri unique ffenna tulina ebizibu byebimu mu sipiidi y'okwagala okukwataganya n'olwokusatu olututuuseeko mu kuyingiza wano ebintu waliwo obuzibuzibu bwakoze eki obwabaddemu bwe twagala okugumya abantu tugenda butereeza Ebitambala twafunyeyo case ng'omuntu yasaba omuluka ate erinnya lye lirabikidde ku bwa meeya naye ebyokebera bukebeza nti yasabawa ani yagwe baawaawo n'omuteeka mu kifo ekituufu yasaba bwa meeya yali ani naye n'omuteeka mu kifo ekituufu naye si substantially kukyusa kusalawo okw'akakiiko akaweebwa omulimu abantu abali ebweru abazze wano si bangi nnyo era ziyagala kuyozaayoza akakiiko akakola omulimu nti kakola omulimu mulungi bwambeera nga mu Kampala mwasaba abalulu 2,000 abantu 2,000 bakola application nga baagala Kampala kateekako ebitundu ebirala bw'obanga ku 2,000 olina abantu 100 bali wano kitegeeza nti omulimu gwakoze omulimu akakiiko akakoze omulimu muki mulungi ne gwakwatibwako nga ggwe olumwanga ggwe kyovula abali wano balina obulumi bw'amaanyi okulaba nga ensonga zaabwe zimalirizibwa bulungi naye akakiiko kakoze omulimu mulungi buli district nze nfunye amasimu mangi buli district oyinza okwesanga ku bifo nga 50 kuliko ebifo nga 3 abantu bemulugunyako kati si kirungi tudiscreditinga omulimu gw'akakiiko gatambudde ku ebyo 3 wabula tugala kulaba nti ebyo ebifo ebirimu okwemulugunya kyekyabaddewo nakyo tulenga tukikola ki tukitereeza oba butategeragana bulungi tunyonyolegane tutambule bulungi tugenda kumala omulimu gwonna by Lwakusatu kubanga oku nominations oba ziggwa Lwakuna kitegeeza nti tutuuka okumaliriza Olwokusatu ate nominatize ku Lwokusatu nominatinge ku Lwokuna tetulina mukisa kukola kusinga kaawo naye nga tugenda kukola misana n'ekiro ne kusana enkya tujja kukola okulaba nti tutereeza buli nsonga abantu gye beemulugunyamu. Yes, ebyo bye bimu ku bigambo ebyayogeddwa amyuka Secretary General ow'ekibiina ekya National Unity Platform era nga simulala omukyala amanyiddwa nga Honorable Aisha Kabanda ono n'akiikirira abantu ba Butambala District ng'omubaka omukyala. Kakati ku Redison TV gwampuliriza ndowooza ggwe omu ku bataafunye kaadi abadde agenda maaso n'okubanga obaako byokola obaako byoyogera ndowooza ebigambo biwulidde bulungi nnyo Honorable Aisha Kabanda ng'akunnyonnyola. Kakati ate nga bwe nkugambye y'amyuka Secretary General w'ekibiina kya NUP kitegeeza ensonga eyo gitwale ng'ensonga naye abantu abatafunye kaadi balabuddwa ku bigambo bingi nnyo era nga bwenjagala obiwulirize then nzije ate tubeere nga tweyongerayo bwe batanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeera omu ku abasooka okumanya bwe tuba tutaddeyo nkyayina amawulire mangi nnyo wano ge neetaaga okubanga nkutuusaako naddala ggwe akyatambula naffe kakati wuliriza ne bino ate era nzije mbeere nga nkwongerayo. Ugandans and all foot soldiers and all people who belong to any political party, let me set things straight today. I'm seeing you people going viral talking about card. Why was so and so not given the card? Because he had supporters. He went to the ground to talk to people. We are in a revolution whereby we are not going to include the war. What does this one tell you? We only need 2 things, parliament and the judiciary. It is not a matter of who should go to parliament, who should be given the card. No. But what is someone's cause for revolution, period? If I talk of someone's cause, not making a video about Enchuka, no example, you can read the people. The people who live in the community that you want to rule, they are educated, my brother. Not just going on video and you say that this road is spoiled, this hospital needs drugs. That does not mean that you need to be a leader, my friend. Because the government that we want to remove, they are dealing with the people who went to school. That is one.
You are going to the parliament, that motion will be brought to parliament that needs you to discuss about it, to make your own submission. How will you discuss it? Te wasoma musimanyi paka kusini afo, so huyo wawa oyagala kulembera abantu, What, because you were a comedian somewhere, you don't even rule the same team of comedy that you never move at the. We are in a struggle whereby National Unity Platform must not be seen as just a platform to take people to parliament. I saw people even complaining. I saw Rama saying that, yeah, even when in a local like came, someone, was it Suwa was supposed to be given the card and they gave it to Nalokora. How can you compare an advocate like Nalokora to Wahoo? How can you compare Shamimu Marende to Wahoo? What is wrong with you people? If the revolution, we need the judiciary, whereby we shall need our own lawyers to even cut the cost of NUP hiring other lawyers from outside. A lot of youths are going to be arrested. We need people who will stand with these people in court. Temutegera mubadeshi. Mubadeshi mwe. The people you are going to rule, there are some of them are even educated more than you. There are some spaces down here. Some of you went for position of an MP, whereby you know very well you can't even stand and defend a motion in the parliament. It is not a matter of who's having which supported that because you have followers on TikTok or because Wasimani you gave so and so money to support you, because why you make which type of comedy you are popular, you need to be given a card. No. Being in the NUP headquarters day one up to day last does not mean that you deserve to get a card. Are you suitable for the space which you want to occupy, period? Kale munupu last election waliwo musajja wamita Nyeko Derek. Mwamu wakade yo mashindi yakola chi yayogera ko yadechi. Some of our people in the parliament, you hear something is going to be brought to in the parliament, there's some note that they want to tamper with. You hear when it is left with 3 days for everything, constitution to be changed, everything to be amended, that's when they bring it out for the people. When we don't even have a choice or what to say. For me, I think why even they should even remove that nonsense of card. We just put Shagulanyi only to la baby to solo kora. Muluke mulekera otu oganira. Busibi how can Sibi talker? Who is CB Talker? Where was CB Talker before this time of election? Where was CB Talker in 2021? Where was CB Talker? He was not having those papers. This time around, we are not going to elect leaders just because they can go in the street to remove Kasasiro. That Mbunga CB Talker moved in the street with the youths picking rubbish. Pick the rubbish. If of all things that you saw that you were supposed to do on the ground is picking the rubbish, upon you pick the rubbish. You are dealing with someone who's having why is it that they are only promoting which people? They are only those people Museveni we ajana kwatu obuyinza yasindika abantu we bagende wasome. Irane bobo ani mwenyini lumu yabagamba mugende musomeko. Because that is the custom of the world now. The custom of the kale kamba gambe kino. Bobo wine wana kerencha. Na kwatu obuyinza. And they tell you there's this position, bring this and this paper. What will you do? Because that is what will show us what you are professional about. Munamara Senior 6. Someone who finished only Senior 6, you tell me that he went to school. Where? Mbuya so much. He went to Senior, he stopped in Senior 6. Yeah, so much. The cockroach that you drew in biology in Senior 6, does it have anywhere it works now in the parliament? What are you professional about? That is the question. I wonder if someone compare some lumpens with the Narokora. Even
Even in your family, your own family, they can't even call you Kutesa. You want to go and Kutesa for the public. This time around, it is not a matter of excitement. To be really serious, when you are not content, go to other party. Go to other party. Mwekamba gambe chino lero. Abantu abali mu NRM abo. Abali mu NRM nga ku front. Those people bali na papers mwe. Bali na papers. Okuja ku one of these comedians, these ones who are being bought, these donkeys who have price tag on them. Busimanyi presidential advisor, yet even reaching president, he first of all write a lot of letters. Abo basirusira abo. Who don't, they even don't know what their worth is. They even don't know how valuable they are. Abo. Ni abantu abali ku front wali. They have books. Mashi books sino. Mulekera otulekanira. Mulekera otulekanira. We have a lot. Stop making noise for Ugandans. Simaninga gunde yabera mo nyo mu NUP yatambula nyo. We are not giving cards to ani atambude nyo. If we were giving cards to those who have abatambude nyo, why is it that we are not calling the Namugongo pilgrims to get the card? Must we go and start making a list of those ones who have moved from Arua to Namugongo? We give them card wa abatambude nyo. Omutwe gwamwe. Remove the porridge from that head. Mwe abobote abo basomanga abo abobote vakwamini kati ya janga te yasoma nyo. What happened? It is not about maybe the way you see me, I post a video every day that I should get the money to get a card. To do what? Do I have the papers? What is my agenda? If I go to the parliament, can I submit? Can I hold a conversation? Some of you can't even hold a mere conversation like one-on-one near your fellow photo soldier. Ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa